Alipota ku nsonga z'amaka ey'omwaka 2024-2025 mu disitulikiti y'e Kayunga eyanjuddwa akulira ensonga z'amaka n'abaana e Kayunga, Collins Kafeero. Alipoota eraze nga woofiisi ye bwe yasobola okuwandiisa emisango 793 okuva mu bantu 433 abaasobola okwekubira enduulu nga ku gino emisango 600 gyasobola okukolebwako ng'ayita mu woofiisi ye. Kesi 21 ku 10 tuba tufunanga nga buli mwezi ekitono nnyo tufuna 21. Emisango egyalemwa okugonjoolwa woofiisi ye gyasindikibwa mu kkooti n'emirala ewa Administrator General. 193 zaaweerezebwa, ezimu zaagenda ku poliisi, ezitambula ne zigenda ku kkooti, ezimu ne zigenda ewa Administrator General atwala ebintu byafu. Alipoota eno eraze ng'emisango gy'enkaayana ku mmaali y'abafu bwe gyeriisa enkuuli nga gyali emisango 137 newankubadde ng'egimu gyagonjoolwa. 67 zaggwa bulungi, 7 ne ziweerezebwa ewa Administrator General. Abakazi abaali bagobeddwa mu maka mu nnyumba y'omugenzi, famire ye ng'emugobye ey'omugenzi oba n'abaana bennyini okugoba maama oyo, zaali ensonga 44. Era ensonga ezo 44 twazikolako oba twalina okugenda okuzaayo omukazi kubanga baana. Collins Kafeero, ezimu ku nsonga z'anokoddeyo ezikyasibya obutabanguko mu maka mu kitundu ky'e Kayunga akitadde ku bakyala abeekolerera ne bafunamu akasente mu maka ne bafuuka bannantagambwako. Abakazi abasinga obungi gyakolera eri gyatundira wala oba okutunda ebintu bya woteeri akola alina akantu kakola ka bizinesi ate yafuuka muntu muzibu. Ensonga eziva ku butakkiriziganya ku kaboozi k'omu kisenge nakyo kinokoddwayo ng'ebimu ebisinga okutabula amaka nga kino kiviiriddeko n'abakyala abawera okweyombekera. Omusajja awassa omukazi nga emmere bweri naye amuleeta lwa kitanda nti awaka home is home. Omusajja bw'atambula yonna gy'atambudde alina okuddayo awaka abeere nga awumula. Ng'oggyeko okulwanagana mu bazadde okuleka abaana nga babonaabona, alipoota eraze nga abantu abennyika emitima bwe beeyongedde nga bangi batuuka n'okwagala okweggya mu budde. Abantu emitwalo 2,627 baazuulibwa nti balina enyiike ye depression. Kati agamba nti omwaka guno kye batunuulidde kwe kusomesa abasajja okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe mu maka n'okukakasa nti nabo bawulirizibwa nga bafunye obutakkaanya ne bakyala baabwe. Kubanga n'abasajja nabo bakubwa abakazi bagobeddwa olw'ebintu ebimu, kubanga yajja wano omukazi amukubye emirundi 5. Omusajja omukazi buuza lwaki okubye omusajja akubye guno ogwokutaano namukubira ki. Mu mwaka gwa 2024 kyazuulibwa ng'emisango egyekuusa ku nsonga z'amaka bwe gyali 2332 so ng'omwaka gwa 2025 emisango egyaloopebwa gyakendeera okudda ku 793.